Balamu waleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye maze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'Afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Sami owa The Mighty Family atuyitiddemu olugendo lwe olw'obusibe nga we lubadde. However, essira asinze kulisa ku Balamu eyavaayo okubeera nga amuleetera ddiiru ez'enjawulo ebbanga ly'amaze ng'ali mu kkomera, however n'azigaana. Mu zino ddiiru ezimu zaabaddemu okubeera mu ssente, endala nga zirimu okubeera ng'afuna eddembe lye. Mbu okusinza ku Sami ebigambo byagenda okubeera ng'ayogera mu kana akatambi kengenda okuzannyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera ogenda byewulirirako. Era mbu Balamu alina enkizo y'amaanyi nnyo naddala ku bantu abali eyo mu kkomera be baasibira ensonga za politics, naddala abaana b'ekibiina kya National Unity Platform. Mukimanyi bulungi nnyo nti mulimu abantu bali mu kubeera nga batta olw'okubeera nti na President Yoweri Kaguta Museveni yakkiriza okubeera nga abasonyiwa abala emisango gye bali mu giwoza mpola mpola balabe oba abatuufu oba abakyamba basobole okubeera nga basibwa. Naye ono Sami ye yateereddwa. Sanya mumulaba naye ng'atambuza enjiri ey'okubeera nga alinako byayagala okubeera ng'ayisaawo naddala ku nsonga za Bobi Wine, naye afuuse akayinja mu ngatto. Naye ku guno omulundi tugenda concentratinga ku Sami n'emboozi gye yatubuulidde. Tomanyi oyinza ogifunamu ekyokuyiga kubanga byalinga byakusaaga. Kwali kwekalakaasa mwe bakwatira abakyala abeeyambula nga bamakinga tu paliamenti. Noono naye y'omu ku be bakwata mu Julayi w'omwaka guno eno. Kati obalamu okuva Julayi mwezi gumu, July, August miezi 2, October, September, November, roughly miezi 5 musajja watunga ali mu kkomera. Abantu abamu babadde batandise n'okumwerabira Sami oba gyali oba taliyo kubanga yakubanga zi live ze. Musajja yatambulanga amawanga n'amawanga, leero ng'agikolera Dubai, enkera omulaba South Africa, leero omulaba kwegamba yonna amawanga ng'agatambudde. Naye mu kutambula ng'okwo yalinga abuulira njiri ya nkyukakyuka ya People Power ya National Unity Platform. So ziyene embeera gyayisemu mu kkomera ne Balamu tuuka okubeera nga amuleetera ddiiru za ssente zeyasobodde okubeera nga agoba. Naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba subscribinga no SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Siwali no SMX Media tutambula ne bannaffe aba Small Herbal Products abakutuusako products z'omu kisenge ziri 100% herbal. Musajja yenyoma musaizi musajja ata ayangu okubeera nga ensonga ezo azivaamu mangu ddakiika 2 omukyala talina mazzi tight sweeten products nyingi ze balina bakubirako kwena mbayisimu jola mu nsonda ebisigadde obibalekere. Gwe n'Afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Nembagamba sigenda kubikola. Ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu waliyo bannamawulire nga byonna babiraba. Mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpa yalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba. Kyova olaba omusango gwange common nuisance. Omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe Munnayuganda alowooza nti toli mu busibe, olwo gwe anaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance n'esookera ku kooti 1 ey'Akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga. Ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu
tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. N'entuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwe alowooza nti toli mu busibe, onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi. Olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kukusiba mwaka. Genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati. Bansaba emitwalo 5 n'engisasula. Ne bansaba abaneeyimirira omwali Mange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo Bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi. Ne nali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwena mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo we mbawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda. Nali sibawa passport. Era njirina. Naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulira omusango gwange gwe munvunaana. Kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina, tegwali gwaki, gwali gwa bannansi. Ne tukwatibwa abantu 105 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga. Mutuuse ggoba musango ezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe. Nga mbagamba Bannayuganda nga nze Saamu okusinziira byempiseemu n'ebyenkyayitamu. Sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba. Balitwala butwazi na kabuli. Kati ndina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutango kuba ne woba ogula katambala kayina price. Kati nze nyenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange. Abasiba abali mu makomera abaganye omusango tiimu y'amacete yasigaddeyo teriyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango. Naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango. Abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi. Mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu firiba gaini ate ne mubawa obusibe obuyitirivu. Ezo ze zimu ku nsonga ze ngenda kati osimbako essira. Kuba wali mbadde nnwana naye nga Bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako. Wemba nga ntunula nga bataata b'enkya bavundira mu makomera. Abaana emyaka 17 giri mu makomera.